bukyanga mu nnyuma ntuuse n'obubaka bubuno okuva e Masaka. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Abasebo ne bannyabo mbalamusaako nsinzidde wano ku Lusozi Mirinze mu jjaluliro we tuyita muzaaliro ewa maama Mirinze. Abalabi baffe mbadde ndudde okubakolera programu y'Emirinze era nga mulowooza nti ensonga z'Emirinze zaggwa, naye njagala kubategeeza basebo ne bannyabo ensonga z'Emirinze teziggwanga. Olusozi lukyagenda maaso ne Nnaalongo ng'akyakola ensonga ze. Tubeebaza mwenna abasesezza ebyoto, bajjajja b'abaana abafukamidde abasobodde okwegayirira era abalumirirwa nga mwagala ezzaaliro lino lisigalewo. Nsinzidde ku TMO online television leero gye bayita Media Choice. Kwensinzidde ndina omukulu Ssaalongo kankaka ow'Ekinyomo. Basebo ne bannyabo ndina maama Nnaalongo wo mu jjaluliro. Leero programu esenga kulanama mwali ndine ssentebe w'abasawo b'Ekinansi Luweero district ndine vice. Basebo ne bannyabo ndina omuddu wa Ssewamala Kabona Makubuya omuweereza ow'Ewalusi ndine Kabona atwala Luweero district n'abantu abalala bangi. Leero nno mbaddeko ne jjajja Sseggujja omwana w'omugenzi Musiige Sebyayi Kyabangi ate asamirira mu Kireku. Ensonga zino ez'ensozi zirina ebintu bingi naye olwaleero tuzze nga twagala obbabuulira wawe tutuuse ku kifo kino. Basebo ne bannyabo bwe twasesa ebyoto emiti gy'abajjajja nga gitemeddwa, endulu ng'ekubiddwa, Nnaalongo ng'agobeddwa, olutalo lubaddewo olunene ne tubagamba nti bannaye tusonde akasente tusobole okusasula olusozi luno era bye tutannasobola kukola kumaliriza. Naye basebo ne bannyabo Omusambwa tegutuula. Olwaleero nze kubannyonnyola nti mulekeraawo okuzannyisa emyoyo, mulekeraawo okuzannyisa emisambwa, mulekeraawo okuzannyisa emizimu gy'abajjajja bammwe, mulekeraawo okuzannyisa lubaale wammwe. Nnaalongo tiyatuula. Bwe baatema etti eddene ery'ekkookoowe erya Nnaalongo ne balitema ku lusozi luno Mirinze, etti eryo munnange livuddemu ensonga. Emiti gyali mingi, okwali bajjajja Lubowa, okwali Nnaalongo, Bassaalongo, Abaana, emiti gyonna olusozi ne luvaako emiti nga bwe mululaba. Kale nno abaatema emiti egyo era nga be bataka bannannyini lusozi luno, omwana ow'obulenzi ne banne, omwaka tegulinga gumu gwe mulowooza n'okuwera tegunnawera. Bwe bazadde omwana asoola lulimi alinga Misota. Omwana mu kusoola olulimi ng'Omusota, mu kuyuuga, mu kukankana afuuka mugogo. Ne bagamba nedda, maama w'omwana kiki kino ekigudde ku mwana wange? Yagendako ew'omusawo w'Ekinansi. Oyo gwe twebaza maama Nnaalongo, omusawo w'Ekinansi eyasobola okuluŋŋamya ensonga ezo era abasawo mbakubiriza nammwe mubeere bwe mutyo. N'aluŋŋamya n'agamba nedda, omwana ono ndaba atuuliddwako musango, muteekwa okuba nga mulina omusango gwe mwazza. Ebigambo ne byogerwa era omusawo oyo jjajja w'abaana tiyakola nsobi, n'akulembera abantu abo n'ajja alaba Nnaalongo Mirinze ku lukiiko. Sigamba ono Nakayima n'abatanzi ŋŋamba Nnaalongo Mirinze, sigamba ono maama wange naye ŋŋamba omwoyo ne kubaga nti muyite bazzukulu bange nange seegaana munange nze ntudde mu mwana ng'era bwe bankuba nange nti neewalulanga Musota n'owammwe kayeewaluleko mulabe. Kwata abataka ne batuula, bassentebe b'ekyalo bonna ne bajja nga bakuŋŋaana, naffe ng'abaluutansozi bajjajja b'abaana ab'Ensonga. Bwe baatuula ne baga nti nedda, ne Ssenga Kulanama mumuyite, ne Ssaabakabona mumuyite, ne ssentebe w'abasawo b'Ekinansi mumuyite, ne kabona wa disitulikiti mumuyite, ne tukuŋŋaana. Lwe lukuŋŋaana luno olwaleero. Enteeseganya zibadde munda kubanga nabagamba nti Musambwa tegitunula mu kamera. Tubadde n'olukiiko lwa jjajja Mirinze, jjajja abadde ku lukiiko n'abantu bali nga bazze okwetonda. Bwe bazze ne bannyonnyola n'agamba ani ataagabana mu nsi muno, ani ataagabana? Katonda yawammwe abalya mmere, n'awammwe abantu,
naawe ffe emisambwa sitwafuna mmwe emisambwa n'abantu bani abasooka mu nsi eno jjajja atulaze ekigere nga ke kalambe ne batulaga ekigere kya Katonda naga nti kino kyali kigere kyange nga Naalongo era ku kiwu kino kwentudde olwaleero njiza ebintu simanyi oba naawe ali eyo oyiga kubanga bino tubireeta bw'osobola okuyambibwa wooli waliwo omuti wooli waliwo olwazi wooli waliwo oluzzi wooli waliwo omusambwa oguyitaba erinnya ly'ekyalo ekyo kwoli naye gw'omu oguyigganya gw'omu otunda mmwe abatudde mu byobuwangwa n'ennono mu mawanga gonna oba mu busoga situgenda ggula nsi yonna gimalayo naye ebifo by'obuwangwa n'ennono mubirekera abo bannannyini byo timuzannyisa lubaale kakati famire ezadde baana bakene nanga ndusu bwe tumaze jjajja n'agamba omulenzi nti yongera okwegayirira ne maama w'omwana yongera okwegayirira n'ab'ekika kye mwongere okwegayirira ndabe nga Naalongo naye sijja kusonyiwa era jjajja tannasonyiwa tannatubulira kyakkola naffe tugenze kwebaka tulabe jjajja agamba ki kati gwali ogamba otya kale no n'ebigambo ebyo ngenda kusooka mbawesenga kulannama ayogereko nammwe mugonvugonvu ate ndete maama Mirinze bwe naamaliriza nja kubaleetera muntu kinoomu nga buli omu akubaganya ku nsonga zino nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa mu bigambo ebyo maama Senga weewaawo mbalamusizaako mwenna abatulaba bannange nze nno ebigambo ebyange bigenda tambulira walala ngenda kwegayirira abantu mwenna abatudde mu bifo ebirimu obuyinza abalya mmere tewali ayina ttaka wabula abo abaasooka mu nsi bajjajjaffe be tutaalabako ensi eno kyali kyererezi ne beegabira obuyinza kyetwandiyise okwewaŋŋamya kati bajjajjaffe ne bajjajjaffe bano abazze badda mu bigere by'abajjajjaffe bali abaasooka bazze bagaba mayiro na mayiro bwe gundi nkuwadde yiika 6 naye ne wagabira yiika 6 tamanyi buyinza bulimu kati ffe abaana abaleera ab'omulembe guno ebintu bino tubiraba nga nosensi kuba oli bamugabira yiika na yiika oli akugabira ogubira guliko mayiro nga 100 gwe tomanyi mu mayiro 100 kye bakuwadde mulimu ki naye mulimu obulambe bwa Katonda mulimu obulambe bw'omutonzi kati ebibanji amataka ago tugatemyetemye gatandise kufuuka yiika 2 yiika 5 ekitegeeza nti ettaka lifunze kubanga abantu twaze mu nsi kati bw'otunuulira omwana eyakola ekyo eyasalawo emiti gy'abajjajja tannaweza na myaka 3 naye ate teyasooka na kwebuuza nti ddala jjajjange eyandikawo nsikirewo naye jjajjaawe eyamugabirawo ne jjajjaawe lwaki ettiri nekkookoowe eddene abasamize lye bagulumiza ne balireetera embuzi ne balireetera enkoko ne baliwonyezaako abantu lwaki bajjajja tebaalisalamu mbaawo baali tebaagala kuzimbako nnyumba omuti guno baali tebasobola kugujjamu mbaawo ne bakomereza amayumba gaabwe gwe atannaweza myaka 3 wabula n'otusala emiti kubanga oyagala ssente tulina omukyalo omwana omuwala nzewe nampita n'aziza ku bbali nanga nti Senga nti oyo omwana mpulidde yabaguza na wano agenda basasuzawo miliyoni 600 nti nze naakajja wano nga bino tebinnabaawo yanambuza nangamba nguza yiika miliyoni 3 n'olwekyo mwate babaguzizza 600 biliyoni ne mugamba ffe twagalawo kubanga waliwo obutonzi twagala kununulawo okitegedde naye n'okununulawo naffe siffe tuyimiridde obulungi ennyo twayita nadda gavumenti etuyambeko okulaba nga tutunula ebifo bino naye ne gavumenti tetwanukulanga empapula tuziwandiise n'olwekyo gavumenti
nze mpunzika nsaba gavumenti efeeyo nnyo okununula ebifo by'obutonzi kubanga bireetedde abantu mmwe gavumenti bemusaba emisolo okufuuka emigogo okufuuka emisota kati bw'otunuulira omwana yazaalibwa alinga musota yeekulula bwekuluzi wajjayo olulimi ng'omusota bwe mumanyi bwe gukolera ddala kaakati gavumenti ani alibawo emisolo mu myaka egijja mununule obutonzi ensi etereere katonda abajjajja abamperere yewaawo tweyanzege tofaayo nalongo jangu tule wano tweyanzege bassebo ne banyabo ebigambo bya Ssenga mubiwulidde ebigambo no bigendagenda nga bitambula bwe bityo kakati mu kaseera kano njagala kuleeta jjajja wange Mirinze mwena mulinda muwulire Nalongo Mirinze agamba ki tulyoke tukaatirize katusooke tuwulire Nalongo maama buza kuba kulaba bannanga abandaba mwenna mbalamusizza nnyo mwebala emirimu mwebalire ddala amannya gange nze Nalongo Nabatanzi Nakayima maama eddoboozi ogenda lyongerako omuzindalo guli wala guguno wano atudde mu zaaliro era nga ly'ejjaluliro ly'abaana bo Sewamala ab'emikwano olunaku lwa leero tulina essanyu nga bwe mutulaba tutudde naye ate era nga ttono kubanga ekifo kino tekinnanunulwa kudda mu mikono gyaffe entalo n'ennyombo okulaba nga ziggwawo bwe tubadde nga tukyali mu kagugulanaako ate we baleetedde omwana kubali abaasala emiti nti omwana abasobedde bamubunyizza buli wamu bamututte mu kizungu bamukoze batya omwana alemye era we bamuleese tutudde nga abakulu ne jjajja ensonga ne tuzituulamu ensonga bwe tuzituddemu era omusambwa ne gusigala nga gulumiriza nti omwana gwe gumulimu era gwe gumuluma kale ab'emikwano ne tuba nga tukyatambula nagwo okutuusa lwe gunakkakkanya obusungu ate omwana asobole okuba nti awona naye tusaba mwenna abali eyo mwenna abaana ab'obulenzi abaana ab'obuwala abali ebweru wa Uganda bannange eno gye mwazaalibwa era gye mwava bannaye mudduukirire ebifo bino kubanga bye bivaamu amaanyi omutonzi bye yatutegekera ffe abaana b'abaddugavu era mwe muli amaanyi mwe muli obuyinza obukuuma ensi mwe muli obuyinza obutukuuma kale ffenna tuweerereza mu ntebe ezo ze tutuddemu naye nga tujja kubba amaanyi omutonzi ge yabawa ate nabo ne batuwa tusobole okuba nga tukuuma ebifo bino tusobole okuba nga tubirabirira bulungi nebaza Ssaabakabona yavaayo n'akkakkanya olutalo era olutalo n'oleero okubanga tutudde wano Ssaabakabona singa teyali ye ne Ssenga Kulannama oba oli awo olwazi luno singa baalwasa dda okusinziira ku lutalo esipiidi gye lwajjiramu naye baayimirirawo ne balwana ne bakola byonna bye basobola okulaba nga bakola kibaweweeza olutalo naye twegayirira ne ssekwegayirira yenna obwakabaka bwa Buganda ssebo otudde mu ntebe mu Namulondo naye ebifo bino bisaanawo kabaka kyukira ebifo bino kubanga mwe muli obwakabaka obubereberye obubereberye obwa Bemba Misota buli wano obwakato kintu buli wano ssebo kinaaba kibi nga ddala Bemba Misota atandikira mu kifo kino ne kato kintu ate nga lyezaalire era lyejjaluliro munnaye nsaba busabi beene okyukire ebifo bino omanye obuzibu obubirimu odduukirire naawe kubanga ebintu byagabwa tetukyalina kyakkola naye munnange neegayirira abaana bonna mu ggwanga bonna basobole okutudduukirira tweyanzege oyo ye Nalongo mubadde muludde okumulaba okuva ku interview ey'ekannabulemu yayogerera ku mizimu gy'ekika ky'ab'enkima n'ayogera ku buzaale mubadde muludde okumulabako era nga yenna ababonawo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye Ssaalongo
kanka kanzikiriza mpita abantu mwenna abatulaba amatikira gange gagenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 Masaka 24 23 ke Kasiki 24 gwe mukolo ku Lusozi Misaali naye nze nno okuva ng'ennaku z'omwezi 2 ngenda kuba nambula kye bayita Greater Masaka Kalungu nve Kalungu ngende mu Masaka nve Masaka ngende Bukomansimbi nve Bukomansimbi ngende Sembabule nve Sembabule ngende Lwengo Eyatunda ngenda kubeerayo nga 22 Elaka ngenda kubeerayo nga 23 na ne Kyotera ngenda kubeerayo nga 23 nga 24 ndyoke mbeere ku mikolo emikulu Masaka enda kulambula mwenna abakkiriza bakabona bannabona abantu mwenna mbakowoola ku matikira ga Ssaabakabona ag'omulundi ogwokutaano bassebo ne banyaba amatikira ago tigasobodde kubeera mu nsozi z'ewalusi olw'entalo ze mulaba eziri ewalusi naye nga tukyagezaako okuteekateeka walusi okulabika nga tuggwa mu ntalo ebintu byonna bigende nga bwe birina okubeera era mbasuubiza singa tuba tutambudde bulungi amatikira ag'omulundi ogw'omukaaga gagenda kubeera wano mu zzaaliro bwe ndowooza era kyengenda okulangirira ku mukolo kitegeeza nti mu zzaaliro muno mwetaaga okuba ng'emirembe egizzeewo kubanga jjajja agamba tuddemu tuteeketeeke okuzimba ekibuga kye bwe naamaliriza Masaka ngenda kutambula nga nsolooza ettaffaali ery'okuzimba essinzizo n'ery'okununula ebifo bino Uganda yonna gw'anaabanjagala gy'ompise oba ku mukolo oba mbaga oba graduation kasita onooba ng'ogenda kusonda ssente za kununula bifo bino bassebo ne banyabo ngenda kutambula njagadde okubabulyako ku puroguraamu yange ku mukutu guno musobole okutegeera nga bwe tugenda ffe situtudde teri muntu agenda kulwanyisa buwangwa bwaffe ekyo nkibabulya tekyali muntu era mpita abo bonna abalina ebifo ebisoomozebwa nga bwe mwalabye ebyabacwezi nga tulwanirira ekifo kye bayita Nyakawondogolo teri kifo kya bujjajja kigenda bwe muba mwagala okutwala ebifo by'obujjajja mumale kututta ffenna nga bwe mutulaba mutumalewo naye abalala be mutakolaki be mutalaba naye nga temukoze ekyo bassebo ne bannyabo mpozi nga mwagala mwewalule musaanewo kasita mubiraba ekirungi ffe tuvuddeyo n'okuteekawo kamera okubibategeeza kandeke ndeete Naalongo maama olina omusawo atali mwangu wa kufuna omusawo eyalagula abaana n'abaga nti Musambwa gwe gubaluma Naalongo si yabaloga omusawo yeetaaga okulabikako Naalongo sembera wano abantu bakulabe abantu maama okyalina abasawo abalagula obulungi sembera wano Naalongo bassebo ne banyabo Naalongo oyo gwe mulaba ye yateekateeka abaana n'abaga nti tuddeeyo ewa maama mu zzaaliro munange mukadde nkwebaza abantu beeyanjulire obabuulire ne gy'obeera n'ebintu bwe bifaanana ensi ekulabe tuleme kubeera wano wokka waawo neyansisa neyanseeke nze bannange ndi mukyala wa Nkima maama wange mukyala wa Lugave era yeebasese nnyomo omukyala bamuyita Ssawiya Navubya taata wange yejjuma Musisaalongo ndi mukyala muganda ddala naye ebyange byafaayo kubanga nkakasa nazaalibwa mu maka ga Naddiini naye ndi mukyala Mukama gwe yawa oba emisamwa gy'ejampa simanyi naye nkakasa nti Katonda yateekateeka emisambwa ateekateeka naffe abantu naye nze emirundi egisinga obungi nkola ebyewuunyo naye nga simanyi wa lwaki abantu bangi nnyo mbateesiteese ne mbagamba bannange ndi mwavu naye nze omuntu bw'ajja mu maaso gange munnyonnyola ekituufu ne mugamba wadde oli mulwadde naye ojja kukozesa ebikolo 3 oba 4 osobole okuba omulamu oli n'abuuza naye gwe ofuniramu wa lw'olagirira obulagiriza ebikolo nga tebakuwadde ssente ne mbagamba tomanya lwaki mbyogera nze nina ekisa mu mutima era ndi mukyala muzadde emirundi ekisinga obungi bingi byenkoze lwakuba ababadde tebannabimanya naye lumu omukyala ajje wange nantegeeza ebigambo bino bannange maama nina obuzibu bansibirako obubuto myaka 10 naye nkoze ntyo ne mbuga tebaali kusibirako gwe wabulwa watataagana mu nzaalayo naye kyogenda okukola genda ogula ekibi ekiddugavu oyengemu ebikolo 2 oyenge mavi ga mukulu oyengeremu n'akaloko osanze ku kkubo kotomanyi yasimba era nzo bategeeza mukyala yazaala omwana we kati wa myaka 4 ekyokulala nze kyendaba nga kyabyafaayo abasawo bagoba abalwadde babagamba nti atojja kuzaala
omwana yekiise nkuwa ennaku 4 nkugamba kaakati ndikuwadde ogwako ennaku 4 genda mu ddwaliro bakukeberera nko aŋŋamba Nalongo natereera bwe tuba tukkiriziganyiza n'azaala bwe tuba tukkiriziganyiza n'amugamba tugenda mu ddwaliro ozaala omwana naye ku kino kyewaliro kyendiko eky'omwana ono yali agamba ayagala kugenda mu basawo era n'abamu baamulyako ssente ze aŋŋamba Nalongo nafuna obuzibu omwana wange njagala omulabe ngeri gy'omanyi eby'abaana oba onootegeera ne mugamba mundeetere ennaku saaliwo era yankuuma ndowoozanga Mukama amubuulire nkomawo mugamba bane nakomyewo nti wakomyewo nti emba ndi awo ng'amuleese ne mugamba toyina walala woogenda kulaga nti wabula tugende ewa mama Nalongo natimba Mirinze nti ateeka okumanya omwana ono obubona obuddo nti wa mukyalo ono yaloga omwana wange olw'okubeera nti yalemererwa okumpa ssente zange ne mugamba nedda Nalongo talina maanyi gasobola kuloga mwana wabula ng'omanyi ng'omusambwa gwe gwatula mwana wabula nze sirina ddagala wadde olweza n'ebbombo nyinza oddinoga nifuna obuzibu naye tugende Emirinze tunnyonnyole tuyite omukyalo oyo ajja tubuulira ekituufu era ne tujja maama yaliwo ne tumuyita ne tumugamba maama nti waliwo kino na kino n'agamba banjogerako dda nange mbadde mbiwulira naye nga sirina kyakkola nze abantu nsirika busirisi nga tuyingira mu nnyumba nga Nalongo ajja nga bagamba nze seega nze ntudde mu mwana oyo era tewali gamba nti waliwo okunoonyereza okulala wabula mukoze bulungi ne mujja naye ndi musunguwavu nnyo abaana bange tebalina bewogomye ete gyonna mwagisala ne munkolako olutalo olw'ekika ekyawaggulu ne munnomiriza obulogo naye omusaba gwe nabagukkiriza ne gusaasira gujja kusaasira byebyawo Wow, tweyanza nnyo mama tweyanze gubeera wa nze mbeera awo Ssenyumu kisangibwawa kisangibwa mu luka gw'Ekireko mu luka gw'Ekireko wano weewaawo tweyanze ge bassebo ne banyabo ndowooza mwongedde okwongera okuwulira obujulizi mbadde wanneentula n'ensiriikirira ndowooza abasawo abaasigala nga basobola okuba n'omulamwa ndowooza beebo bannange mbabuliremu abasawo mulagula bannamwe gundi yakuloga gundi yakutta enseene eyina ebyayo tweyanza nnyo mama tweyanze ge Katonda w'abajjajja akuwa omukisa toddamu kaba bwavu nti ate obwavu bundi bubi simanyi sirina ssente kabaka w'Emisambwa wuuno wano nsenga kulanna malabye omusawo we era ndowooza ajja kuteekateeka olunaku akukyalireko ajja ate mwongere okulaba kubanga mwe bamaama mwe bannannyini ggwanga lino abasebo ne banyabo kambanjulire ssentebe w'abasawo b'Ekinansi Luweero district owatuli bumu mubadde temumulabangako naye azze okulaba ensonga eziri mu basawo be mu Luweero sebo weyanjule mulangira atenderezebwenga nnyo agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo sebo abakulu mwenna abali ku lusozi kuno kwaniriza nnyo Ssaabakabona Lubowa Jumba aligaweesa empologoma ya Ssewamala kamange nkulamusiza nnyo ate ne nkwebaza ne ssenga kulannama mbebaziza nnyo olw'omwoyo ogwo abantu bangi balina obuwumbi bwa ssente balina obugagga buyitirivu nga tebalina nakye babukozesa naye oli tasobola kuvaayo n'agamba nti ekifo nga kino ekyobuwangwa nga kigenda tikampeeyo ekyo kyenkola ki n'abalala abaliddawo kuba naffe ebintu ebimu twabisomanga history naye ati kaakati ffe twamala okutuulwako omyoyo tugenze tubyekenneenya ne tubira ddala ne tubitegeera sebo Ssaabakabona weebala omwoyo ogwo era nkakasa bajjajjaffe bajja kuyimirirawo era sebo ssentebe nga tonagenda wala kati tusigaziza ebbanja lya milioni 3 tusasuddeko etolowooza nti tutudde wano nga tusasuddeko basebo ne banyabo tusasuddeko tusigaze ebbanja lya milioni 3 ate nazo tujja zisasula teri gye batwala mama nzaawe neebaliza nnyo awantu awo neebaliza ennyo sebo weebale kulwana era ne maama Ssenga Kulannama mwebale nnyo okubeera obumu nsobola okulaba nga ensonga eno etambula maama Mirinze munnange
ebyo ffenna bwe bityo bye batwogerako tuli balogo tuli batemu buli kimu naye ekirungi bajjajjaffe bo bayimirirawo era tebasobola kutulekulira era ensonga lwaki nti oli ne bwagamba ekintu kyonna oba mugumu kuba omanyi nti jjajjange gyali ye tasobola kunvaamu ebigambo ebyange bitonotono kansabe abantu babuulire gw'osangibwa wotuula abasawo bali mu luweero tebamanyi wakusanga ebiwandiiko byatuli bumu tebamanyi bwakuyambibwa era ssentebe kiba kirungi n'ogaba n'essimu yo abantu ne bawulira kubanga abantu baffe maama baliyo ssentebe wa Luweero district ow'abasawo b'ekinnansi mu kibiina kyatuli bumu ekibiina kyaffe ekyatuli bumu kyekibiina ekikulu ekikulirwa pulezidenti waffe pulezidenti General Senga Kulannama ekibiina ekyo kyekirimu ambulera ennene ebibiina byonna ebirala mwe biyingira era ebibiina byonna bye muwulira byonna biyingira mu kibiina ekyatuli bumu kuba ebibiina byonna bikulirwa omuntu omu pulezidenti General waffe Senga Kulannama nze ssentebe w'e Luweero district nsangibwa ku kyalo Bunaka ew'obulenzi awo wali ebiwandiiko byonna wabeerawo obuzibu bwonna oyo yenna ayagadde enkola yaffe kuba ffe enkola yaffe nnungi tusomesa tulina ebintu bingi ate ne ssenga waffe tubeera n'obudde kuba ffe buli wamu atuukawo naye oba buzibu nga bukujjidde buli wamu wonna asobola okutuukawo oyo yenna abanneetaaze nga waliwo obuzibu bwonna obwetaavu bwonna tuli bantu bakkakkamu tukolaganika n'abantu bakama baffe mubalaba enkola gye bakolamu tebalina muntu gwe baboola tebalina muntu gwe bagaa nti ono tasaanidde kusembeza bwe bali kuba ffe mu bujjajja buli muntu yenna aba muntu essimu zange eri 0750 059 282 MTN eri 0770 648 8 oba oyogera ne ssentebe amannya oba erinnya omulangira Mutebi Rubowa weewaawo tweyanze ngesebo abantu b'e Luweero sebo ssentebe nja kukusaba olambula ebifo bino byonna eby'obutonzi ekyamazima abasawo baffe badaagana naye mu kaseera ke kamu nga tuli mu interview eno njagadde mulabe bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo n'abali mu Uganda baagala nnyo okumanya nti tukyasobola okutuula nga tuli wamu twakolanga ebintu bingi nga situbiteeka ku kamera naye bwe tulifa muliraba ki olutambi lwe twakola ku lusozi luno Mirinze ngenda lubasa yalingira mu Lulabe luli mu bantu kati luli mu bantu 7,000 ku media yaffe lwe lusingako abantu abangi lwe lusingako views ennyingi kakati kitegeeza nti abantu 7,000 buli lunaku baagala okumanya update eri ku Mirinze era batula ne babikkulako mbadde nzijaawo waliwo ambuuziza mwanyinaze nasali ankubidde akola mu State House nangamba naye olusozi Mirinze lwe lutya sitawaanyi nyize kalinki nga nkamuweereza mngenza okutuuka e Luweero nga nkubira essimu ndutegedde muliridda wanange kanzije eyo wali omusoto oguzaala abantu kakati bassebo ne bannyaba abasawo b'ekinnansi omulembe mutinzi kyusa nsi obudde obw'okwewala kamera bwaggwako zino kamera z'abajjajja baffe ensonga eyo ga nti nze situnula mu kamera ekyo kibi kubanga tulina okulekawo ebifo bino bwe bitaayogerwako bantu kubimanya y'ensonga lwaki abantu babizannyirako kati olwaleero omuntu ali eyo emitala ategedde nti bw'otema omuti gw'omusambwa ozaala omwana ne yeewalula ategedde naga nti ozaala omwana kyogoba ng'okyegobako ng'okitundira mu ttaka kidda ne kidda ku mubiri gwo wammamu abali eyo mukyayinza okuzannyira ku nzizi z'emisambwa mukyayinza okuzannyira ku nsozi mukyayinza okusaanyaawo ebintu ebyo lekawo ekifo ettaka libadde ne kozesaako eri ebbali olekewo ewajjajja kale nno bassebo ne banyabo njagala okubanjulira omuweereza wa Ssewamala avudde ku lusozi Walusi Kabona Makubu yambago nswa nonde ababuuzeeko Nyanziza saba Kabona ngenda kutuusa ekiramuso kino kitugatta ffenna agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ngenda nosooka kwebaza Ssaabakabona ne Nnaalongo
n'olukiiko luno mw'osinziira okukola emirimu gino. Tumanyi bulungi ebifa mu bifo ebifaanana bwe biti. Tumanyi bulungi ebifa mu miti egyo gye mulaba nti gya misambwa, ffe tumanyi ebigirimu. Bwe tuvangayo ne tubagamba nti bannange ekifo ekyo mukireke oba mukomeewo mujje tununule ebifo bino mwanguwangako. Era ndowooza kyekituuza Ssaabakabona nga teyeebase ne Ssengakulanna. Kubanga ebiri munda ffe tubimanyi mwe mulaba biyinja naye tumanyi ebiri munda era tumanyi ebivaamu. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo nkubiriza mwenna naddala ne gavumenti, Kabaka waffe ow'ekitiibwa, tubakoowoola mujje mutuyambeko okununula ebifo byaffe bino kubanga mwe muli amaanyi, mwe muli obulamu bwaffe. Edda Lubaale yali tatuula ku bantu kubanga emisambwa tegituula ku bantu, gyatuulanga ku biramu ng'endiga, ebisolo ebyo bwe bityo. Naye ekyaleeta okututuulako mu kimanyi olwaleero kankibategeeza. Bajjajjaffe endiga ezo bwe yajjanga nga baava mu bwenzi baava wange endiga emuloopa, oyo nno munawe mulabye ava bw'ati yayise wano n'ayita bw'ati n'ava ne mukagundi bw'ati bava wano. Kati bajjajjaffe baatuuka ne bawa ebisolo ebyo by'obutwa oba okubitta. Kati emisambwa ne zigamba musse bino ebisolo katutuule ku zadde lyammwe tulabe oba nalyo munaalikola ki? Munaalita. Kati olwaleero kye tuliko oli yatema muti kati ye naalo ng'agamba kale ogwanga oguteme mwentereka abaana bange kambaleete mu wuwo tulabe bano oba naye onoomutta. Kati alwana kumujjanjaba omwana abeewo kyokka guli omuti yagukola ki? Yagutema. Naye nga bwe tuba twogera nti bannange emiti egyo mugireke, banaye omulimu kino ffe tuba tumanyi ebikivaamu kubanga tekiyinza obutakomana ku mwana oyo yekka. Naalongo wansi yonna era teweeyibaala nga naawe omuzadde. Ng'ensi etandise kuzaala baana bwe batyo Misota bajjayo nnimi olw'ensonga eyo ey'omuti ogwo, naye nga tetwabagambanga nga temufaayo nga mulowooza abo beekoza era beesabira. Bannange Katonda gw'awadde ekyetegeero okutegeera bye twogera, nsaba Katonda amuwe omukisa era amwongere okumubikkulira, okuggula amaaso g'omwoyo n'ag'omubiri okulaba ebyo Katonda bye yakola. Kuba buno bulambe obututegeeza nti omutonzi ki? Gyali. Katonda abajjajja abampeera omukisa. Weewaawo neyanzege ebigambo by'omukulu tebiddikamu bibadde bya bukugu. Naye mulina akantu ke mutaategedde. Ntegedde mwannyinaze ono lwaki afaanana bw'ati, senga wakitegedde ono tewakitegedde. Yagaye yeddira nkima, maama muzaala wa Lugave. Okitegedde? Maama nze Jjumba, maama wange Namakula. Otegedde? Era kyova ondaba nga ndi naani ne maama Mirinze, ono maama wange. Maama ono wa Lugave. Obitegedde? Kati abantu abo ekika ekyo kirinamu munnange ebintu ebyenjawulo. Ngenda ne mbasanga eyo bakabona olumu baali bakayana. Baka naye kabona kato Mwanga Senkando atwala Guleeta Masaka Wankima. Ssaabakabona Wankima. Ssaabalambi Wankima. Kakato genda onoonya mu kika kyo. Bassebo ne bannyabo kirabika tulimu ekyama. Kale nno jjajja wa Buganda. Abassebo ne bannyabo tubadde tunyumyamu munyumirwe naye nga bwe bityo bwe bifaanana. Kabona wa district Wankima. Ab'Enkima bono balaba bali wano togenda balaba. Kajjajja Kabona atwala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Omulangira Kabona Kimera Kibombo jjajja waffe atwala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono enzikiriza ndala n'obukulembeze bw'abasawo b'ekinansi bulala. Kakati abakulembeze bwe babaawo mu nsonga zino eva ku Nnaalongo, eva ku Ssaabakabona wansi yonna, naye bano bembalaga be bakulembeze bammwe ab'ebitundu. Bassebo ne bannyabo Kabona ono kababuuzeeko. Weewaawo. Naye omulaba ondaba bulungi taata.
agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Weewaawo eri bannaffe abatulaba oba abatuwulira, nsooka n'ekigambo kimu kubeebaza, mwebale yonna gye muyise, abali ku mikutu, abali mawanga ag'enjawulo, abaakumanga akabaani nga tubalaze ensonga eno butya bwe tuzze tugitambuza. Bajjajjaffe tebalyazaamaanya era batumaze ne batujjukira, ate era bamaze ne batulaga obubonero nti bo be bannannyini nzikiriza, be bannannyini bulamu bwaffe, be bannannyini biyungo bya mbiri gyaffe wonna mu nsi. Bassebo ne bannyabo abali eyo, mbasaba mujjukire ekigambo kino nti ago ge muyita amakyaki oba ge muyita amayumba ge muzimbye oba ebitabo bye muyita Bayibuli, obwo si bwe bwa Katonda. Obwakatonda bwe buno gye tuli. Ennyumba zino ze nnyumba ez'olubereberye nga Kabona Makubo yabwabagambye nti obwamwoyo tebwakkanga ku bantu, bwakkanga ku nsolo, naye nga tebunnakka ku nsolo bwasooka kutuula mu mayinja muno ze nnyumba zaabwe ez'olubereberye n'emiti ne mu nzizi. Kati bw'obeera eyo n'ogezaako okuziba oluzzi, n'ogezaako okubikka oluzzi n'obaga nti gano mazzi ga Mwoyo Mutukuvu nagajja gundi Buwarabu, ebyo byonna tebigenda kukola. Naye mukuume ebifo by'obuwangwa n'ennono, ensozi zino ze nnyumba z'abajjajjaffe n'emiti. Bw'olaba aguzannyirako, kuba amavi wansi weegayirire nga bwe mukoze ku kifo kino. Twebaza maama Mirinze Naalongo, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Nze Kabona atwala Luweero District mu nzikiriza era ensonga tuzikutte n'amaanyi. Ssaabakabona Lw'Owajjumba aligaweesa buli wamu abasuubiza nti ajja kuzisepeta paka lwe zinaggwaayo. Ssabatonda wabajjajjaffe amutuweera omukisa. Weewaawo agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Gwali eyo ofuniramuwa, ofunira wano nti luli obadde omanyisenga kulannama, olabye Omulangira, olabye maama agaba oluzaalo, olabye ebiri mu zzaaliro, olabye Kabona Kibombo. Omuddu wa Ssewamala, Wamala Walusi muggule, mugende wa Ssewamala. Olabye kati ogenda kulaba Vice Ssentebe wa Luweero naye akubuuzeeko. Era maama abo abasawo bonna onoobulamu akuwonya, onoobulamu akuwonya eyo gy'otudde. Lwaki mwekubya emizimu bwe mugenda mu makyaki, bwe mugenda mu mizikiti, bwe mugenda wa? Abasawo gye bali. Kati bano ba Luweero bokka. Gwe n'ogamba walemereyo walema okuwona, kuba sijja genda Wajjumba Lubo aligaweesa aseera nnyo, senga kulannama aseera nnyo, genda mu guleediyo. Ewaffe vaayo muguni mu International Hospital, ogende gy'osobola. Yeewaawo. Kale ssebo Ssentebe buuza ku bantu. Agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Erinnya lyange yenze Sseggulu ligamba Ssewatti Omulangira, era nga yenze Vice Chairman Luweero District. Kino kyenkubiriza Bannayuganda namwenna abayina ku ssente, muleme kukozesa ssente zammwe ng'ekyokujooga oba ng'ekyokuvvoola. Abamu mutumanyi ng'abanywi b'emmindi, ng'abambazi b'embugo, n'era byonna bigenze bikyuka. Era byonna bwe bityo. Naawe gwe omukulu ali eyo, era wano we watandikira. Naye nsaba alina omuti gwonna gw'otaamanya gye gwava, olusozi lwonna lw'otaamanya, leka duteekako masiimiddwa asaayasa. Kuuma Uganda yo ng'ogyagala. Era ntegeeza n'omukulu Kabaka nti obuwangwa n'ennono abaana babulidde. Yimirira, era nsaba busabi oyimirire, siragidde, kubanga
ebyo weewali obufuzi weewali buli kimu kyonna n'obulamu bw'Abannayuganda n'obulamu bwa Nkobazambogo bonna awe buyimiridde. Abaana balidde obuwangwa n'ennono. Kaakati tuzze okuŋŋaanya ebyo byonna. Naye tuyimiridde ku Lw'Luwero district ne Uganda kubanga wonna we banaatuyitanga tujjanga kuyimirira nga batuli bumu. Bweza mirembe. Mirembe bweza mirembe bweza. Bassebo ne banyabo wangi ow'ekitiibwa mbadde njagala kwanjulwa abakyala sinza mubuuka naye kanze kansooke mumwanjulire senga President General w'ekibiina ky'abasawo b'ekinnansi mu Uganda yonna n'ebweru ono yenna abakyala wa Luweero mukyala Nansamba ono omwami ye sekuritale waffe n'akakiiko konna kajjuvu naye abamu tebaasobodde kutuuka olw'embeera nti twaba tukutegeezezza ng'obudde bukola ki naye nga nkukakasa ssaawa yonna akakiiko ko nga kutuusaako nkalinde Masaka kumatikira mbalinde Masaka njagala okwongera okukunga abaana Luweero mwenna amatikkira ga kitaffe mu Katonda Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa oyo nno muko kubanza afumbe wange wankima kabona amumanyi wankima bannange bannaluweero bonna abasawo mwenna bakabona ne bannabbona bannaye twekunge tugende kino kintu kyaffe abasawo kitukwatirako ddala kintu kyaffe era bwe tukirekerera tuba twemazeemu ffekka kuba ebirala bye batuyita obasanga abantu badduka ku zikulusedi z'abalokole naye ati kino kintu kyaffe kitukwatirako ddala so twekunge nga 24 naffe tusoosowaze omuntu waffe Ssaabakabona akulira enzikiriza y'obuwanga n'ennono si wano mwokka mu Uganda wabula ensi yonna tumubugirize ate emikolo egyo tusaba bajjajjaffe basobole ogiteekateeka gitambule bulungi kuba okuteekateeka tuteekateeka naye okutuukiriza kuba kwabwe Nalongo agulumizibwenga atemerezebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Amannya gange mpitibwa Ssenga Namuli kati omundeeba Asana Luweero. Neebaza abakulembeze baffe mwenna bakabona ne bannabbona neebaza Ssenga kulembera kyomanyiyo mukama wange ebyokwogera bimpiddeko naye oyogedde erinnya nze nentegeera gye yakola kumunyumiza nga tuli mu mmotoka nentegeera basekuitale nno tebatera kwogera basekuitale baba babiwandiiko sebumukoyogera ku mannyago. Neyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa era neyanziza nnyo okutuuka ku maaso guno linga nkulaba ku TV nkwatako nesenga kansabe mukwate omukisa gwenfunye gw'amaanyi nnyo okubanga ntuuse wano n'olwekyo maze ebbanga nga ngoberera ebintu by'obuwangwa n'ebiri ebya kyaki oba eby'abazungu. Muzungu yajja wano ngazze okubuulira enjiri bakkuba oluyikyusa ettama eddala naye nga mugonga alina emmundu. Emmundu yali yaki? Essaawa ya lero bwe bukulembeze bwe tulimu obufuzi obw'emmundu ffe tetwabuyina nga tulina obwaffe obw'ennono era n'enzikiriza eyaffe. N'olwekyo nja kweyanjula amanya erinnya omukopi taba namanya oba n'erinnya kabaka eka yalina amanya erinnya nze Nsereko Tangamalaala Musisi anzaalibwa omwami Ssaalongo Busuulwa Musisi Nandigobe Buyisibwomu era nga ndi muzzukulu era Nsereko taba wanki wakobe obadde omugabye Namuli yewenkimu wanyi abo bonna namala ddupa Ssaako ddamula era banzikiriza yabuwangwa bweza nnyo. Bassebo ne bannyabo njagala okwongera okubategeeza nti ffe ng'abasawo b'ekinnansi Pulezidenti General ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tugenda kubeera mu lukiiko olw'ensi yonna. Kino kanka kanjagala okikwate bulungi. Tugenda kubeera mu lukiiko olw'ensi yonna oluyitibwa UNA olugenda okutuula mu Amerika. Lugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana
Lugwenge ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda tugenda kutuuka mu Amerika ng'ennaku z'omwezi 28 mu Abamerika tugenda kubeera wammwe naye nga kikituleeta enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kike tuleeta lubaale tuleeta emizimu emisambu abalongo n'amayembe gye mbadde mumanyidde wano tusazeewo tugibasembereze mu Amerika era senga kulannama agenda kujja na buli gwe kyomanyi ne Ssaabakabona agenda kujja n'enzikiriza ye kale mu abasawo b'ekinansi mwenna abali wano Ssaalongo ng'oyagala ogendako mu Amerika baatuwadde abantu 20 ng'enzikiriza baatuwadde abantu 20 Amerika yensi ensuubize basaba babadde batasobola kulinnya nnyonyi tujja wammwe ate ensi ensuubize era ntibagamba mbu ye super power mu by'emmundu mu ye super power kale no basebo ne banyabo twagala okujjako ewammwe eyo okwongera okubalaga naye nga tuzze nga baabuwangwa na nnono titugenda kujja nga bantu ba bulijjo era timunninda mu masuuti muninde mu mbugo timuninda mu masuuti muninde mu mbugo ngenda kujja n'embugo ngenda kujja n'ebintu byonna gwe byomanyi ebyobuwangwa n'ennono tubeere mu lukiiko olwo olutaba ensi yonna era omwaka ogujja tujja kubeera e Bungereza tugenda tutambula bwe tutyo okulaga nti obuwangwa n'ennono bwakyukako kale nkoola abasawo b'ekinnansi nga gwe wabula ku mukisa ogutuukako mu Amerika jangu wendi tukyalina ebifo 20 ebibulako ate n'akasente katono enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yegenda okuwa certificate bakuwe visa yegenda okuwa certificate kabona timudamu kulowooza mu nzikiriza eri wano enzikiriza wano yabuukawo ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera mu Yuna mu Amerika bassebo ne banyaba Abamerika mutuuleeyo mutulinde tujja tuyagala kuvaayo nga tubakansidde nga tubatukuzizza awo wennyini awo mu lukiiko lwa Yuna Abamerika abalina kye mwagala mbapaakingire nzije nakyo ennamba yange eri 0789 657 529 bw'oba olina kwoyagala nzije nako njagala kundekera ku kyogo njagala ku kalikali nkubira mu nnamba eyo kaliwaako senga yakabali ensonga eyo ebadde ensonga nkulu kati nina omuntu gwe njagala galewo programu eno njagala jjajja wange atudde mabega wano naye njagala mumuwe ekifo asembere ate njagala tutuula oba babiri aji sembera wano ojja kulinnyonnyola njagala olinnyonnyole jangu wano ekikulu ekiri awo kakakono kasamukuwa siina mu kimulala yenna nga programu tugigalawo nga tugenda omusajja omukulu ono musajja wa buwangwa na nnono musajja wa bujjajja musajja muweereza musajja mukkiriza bagakusimbye bwati agulumizibwa ennyo Mukama Katonda aweebwe ng'ekitiibwa amawanga gamusinzira mutonde bwago weewaawo bo bwe kyali olubereberye bwe kiriba yagereka kibe kaakalo n'emirembe egitalina kkoma amannya agange yenze Kiyegawagaana omulangirizi obutereevu alangirira ekigambo kya Katonda okakasa nti abaddugavu olubereberye abalala bonna bafuluma mu ffe ensonga lwaki tutudde mu kifo kino n'okukirwanirira tunoonya okulaga abantu obusinziiro n'okumanya ensi gye yava olubereberye lwe luluwa kubanga we wannaalongo awaava byonna ekitulwanyisa ekibagambisa nti omulongo omubereberye yoyo gwe baasala naye nga kabonero ke abaluuta era Ssaabakabona n'abo baatambula nabo baatula ekigambo ekyabamu oluusi nga tebakimanyi ti Naalongo baamugambirawa kokowe wavudde ensonga kati ekokowe baalisala naye ng'ekokowe ebbereberye liri ku butonde obwani obwa Naalongo ye mulongo mbereberye mu nsi ate n'abanga Naalongo kali nno bwe tugamba nti nzikiriza nemba nti mwenyimiridde ekigambo ekyo Ssaabakabona abagambye nalondebwa nga nina emyaka 21 nemba nga nnondwa kiwanuka ddoboozi nanzije Mombasa bwa makanika mwe nali nandeeta mu kifo kino we tuli naye waggulu ew'omwana omubereberye ku Walusi ewa Siwamala nenkomayo okuttibwa emirundi 5
ninga buli balwana na Misota buli balwana na Mbogo paka lwe batukokakasa nti ono gwe tutta mulonde wa Katonda. Ekyokusalirwa ekiriwo abatonda abali mu nsi eno bawangaalira ewaabwe tebeemanyi naye ate abeebweru be tuyisa abazungu. Ssaabakabona gy'abagenda nti ayagala yeetikke okutwala obbalaga ekituufu olubereberye lwali luli wano. Balina maama naye nga taata tebamukola ki? Tebamulina. Bajja okunoonya ng'omulongo Kiira abakulembera abaleete wa kitaawe Bwakabaka Mukasa. Okwanjuluza kubaawo senga obudde tubulina oli ategere omunankola amuyita Magala gwe wange gwentudde naawe n'ogaa nti oye Kabaka bulamu. Omunankole bw'agamba nti Magala ategeeza buki? Bulamu. Oluli olubereberye lwe baffe twalimu abo abayitibwa Balasangeye ne tuba nga tulimu abayitibwa Abacwezi abayogeraganyanga n'amaanyi olubereberye obutereevu ne bava ku lusozi olwo lwe bayita olw'enzulu otuddeko bo bali abazungu kibaga nti lusozi olw'obuyinza bwaki Pasimwezi Mountain of the Moon obukiro bw'amaanyi okuva eri Katonda ne bajja kuba obulaguzi tebwaliwo. Naye oluvannyuma nga abantu bagenzi baseesetuka wajjawo ekigambo obulagirizi kubanga bw'onsanga nti genda ewa Jjumba akukolere kino totawala nagenda wanawa ekitegeeza omwoyo gukkakunze ne gusanga gwabonabona n'omwana agongobadde timutwale wa Nnaalongo. Ensonga lwaki namuleetawo wano ti omwana oyo amaaso gakola gatya ensingo byoyogedde byali titebaddamu kweraguza bagende awali ensonga kubanga ensonga weri nebbanja weeri. Alayidde n'agamba nti tekiri mu nnyumba etya ekyatwisizza kiri ekintu eki tibangi batuulanga bwe tutudde naye bambi nga tebamumanyi ne bajjawo emirundi n'emirundi naye nga tebakoze eki tebamumanyi. Kakati ali mu kusaawa eraga obuyinza bwe tebajja kuzaala omu afaanagana atya kubanga bangi nze ngenda nkiyigiriza tikyakusaalirwa waba mukazi we azaala Magobwe ekitegeeza abasanze Sengendo yegatta naye kyati kyogamba Mayanja yagenda neyegatta ne mukazi wo baddayo ku lubereberye ate gwe n'ozaala oyo omuzungu ng'ate omuzungu tayinza kuzaala muddugavu ng'oyo obanga nze ekitegeeza nti omwana oli muddu wa Kiwanuka omwana oyo muzaana wa Kiwanuka amuzaaza bali bategere nti olubereberye luli luddawa ffe tusobola okuzaala omuzungu ffekka. Weewaawo aji abantu ejjajja waliŋŋaanye siri Haji olw'ensonga Haji lutabalo lw'Abawarabu bw'oba oyagala ompita mutama mbika ensonze mujja kufuna bingi mumpe n'ebirabo n'ab'ekitemi gye nvudde babatumidde nnyo n'okulama balamye okuggyako abamu abatanjagala abone mu nju ya ssebo mbamanyi ab'obulabe gwe buli kamu ne beesonsa ndowooza najja mbwenda okunzibya n'amawolu nange nkyebuuza mu mutima nyabo ye yandikindaze naye yanneekweka kyokka abo tibankooya